promoter Senkali ogamba otya Dubai atambula atya naye kati promoter wandibadde ovaayo e Dubai mu January n'osooka n'ojja n'olonda ate n'omaliriza n'oddayo mikwano gyaffe abatulabira ebweru w'eggwanga ndese kalowoozo nteesa buteesa musooke mujje kuba akalulu kammwe munnange tukeetaaga mutuwa obuwagizi bungi nnyo ebweru w'eggwanga eyo yonna mu nsi gy'osinziira okutulaba naye mbadde nsaba mujje musooke mulonde ate oluvannyuma muddeyo mukakkalabye ebintu nteesezza bubi kansala mujje kale nze fiiki gwendi naye kansala nga bw'agenda okubeera nga atunnyonnyola atubuulire bintu bitambula bitya ebyobukulembeze tuzze kwogera ku nsonga za byabufuzi abamu nno baagala biyita byabukulembeze mbwe ebyobufuzi ekyobufuzi bw'ogamba mbu byabufuzi oba olinga afuga abantu nti obataddeko embeera etali nnungi kale katubiyite byabukulembeze ng'abasinga obungi bwe baagala okubiyita tweyungeko ate mu mboozi n'ey'enjawulo ne kansala waffe ali nga bw'agenda okubeera nga atweyanjuya sebo mukama wange nsanyusa okusinkana nange okusinkana sebo abatulaba nsaba obabuuzeeko ate obeeyanjulire mu bitu bibabe byonna mbalamusiza basebo ne bannyabo abalabi ba Fik Media kyogedde mu butuufu erinnya lyange nze ali Twagira ndi mukulembeze mu NUP nze kansala w'ekitundu ekya Ssenyange omuluko guyitibwa Ssenyange ward Munyendo Mukungwe Masaka City. Ali obukulembeze bwaweddeko obeera mukyali mu office paka nga tumaze okulonda ekyamazima obukulembeze tukyabulimu mpaka ndowooza nga omukulembeze omupya alayiziddwa so ne bwe tumaliriza okulonda osigala okyali kansala wa Ssenyange ward paka nga oli bw'amala okulayira then office oba ogivaamu kati akasaala kakoma ddi koolwo ofulumya office toddamu kusasulwa naye bakansala tetulina musaala tulina kye bayita allowances ziyitibwa allowances zetufuna gwe gwandibadde ng'omusaala gwe tukolera omanyi abamu batugamba mu byobufuzi muba muzze kunoonya mirimu kati nze emirimu nnyina ejange ng'omuntu ekyobukulembeze abamu bayinza okiraba ng'omulimo naye abamu tuba tetunoonya mirimu bagamba nti muzze kulya waliwo abajja okulya naye tubasindikayo munnange mulyeko ekyamazima bakansala teri kansala gwe muba musindise kulya muba musindise kati nga nze mwansindika kuzimba linnya okutuusa awo we naabeerera omukulembeze ow'omugaso ekisingako kuba saawa zino nyinza okuba nga mu kanso byenteesa ebiseera ebimu tebirina amakulu ge biraga gye muli eri abantu biyamba olw'ebirowoozo nti ntwala ebirowoozo by'ekitundu kyange nga local government eteekateekera abantu naye nga tewali impact nnyo y'amaanyi nti ate ogenda kufuna oba omuntu agenda kubeera n'omukolo ojja contributing oweeyo emitwalo 10 nkesi bw'oba oziwaddeyo ng'ozirinamu mu nsawo kirungi naye nga mu kanso tolina oba okikoze nga ggwe oba nga kansala oba okikoze nga ggwe omuntu singa kansala kubanga olwedde nga tonafuuka kansala olwedde twali tubikola nga tetunafuuka bakansala era bw'obuuza mu kitundu kyange kyenkiikirira era y'ensonga lwaki olaba abantu bamu bantegeera bwe twogera ku Ssenyange ward tuba twogera ku bitundu kinaki bwe twogera ku Ssenyange ward tuba twogera ku byalo by'owulira nga Ssenyange abamu bayitayo mu Kiganda tuba twogera Ssenyange B abantu gye bayita Zaire
tuba twogera ku Kitovu Hospital eri eyo, tuba twogera ku St Henry's, tuba twogera ku area bagiyita Kitovu Kasana abamu bayitayo mu Kinobero, tuba twogera ku kitundu kye bayita Buchulo, eyo gye bayita Senyange Ward, yefesi y'ekibuga Masaka, ekibuga Masaka kitundudde mu Senyange. Yesewo so gy'obadde okiikirira bitambudde bitya sofa myaka kati emekena tubale emyaka 5 kuba ogwokutaano twaguyingira. Emyaka 5 tebibadde bibi okujjako okusomoozebwa okumu kwe tusanga, naye nga tebibadde nnyo bibi. Obusanzeemu bwangu ki na buzibu ki? Obuzibu bw'ensanze nalowooza nti bwe ŋŋenda mu kansa eno ebirowoozo abantu bye banantumanga byonna bijja kuyitangamu era ebintu bikolebwenga, ekitali kituufu. Ekyamazima abakulembeze abamu tuyinza okubanenya, naye bw'okituukamu ekintu nga bwe bakiyita nti mu kintu bw'omala okituukamu obiraba nga byanjawulo, naddala eby'ensimbi. Okimanyi nti oluusi abakozi ba gavumenti basobola okubanja emyezi 6. N'abanja emyezi 6. Kati ffe nga twakayingira mu private sector wokka, nga twakayingira kanso, abakozi babanja emyezi 6 ng'ate bakansala alawense zaabwe ne ziweza omwaka mulamba nga tezijja. naye ng'olina okuguma naye oba mugumu nti ekiseera kyonna tebiringa bya private sector nti oluusi kayinza okuggweramu eyo, oba mugumu nti akadde konna alawensi zijja kujja. Bw'ogaana okukola emirimu nga kansala abantu bakugobayo mu ekyo ekifo kye babadde bakuwadde, bo tebaagala kumanya oba alawensi omufunye oba tomufunye, bakubuuza ki ekyakutwala. Oba mu bukulembeze olina kukolera abantu, olina baki olina kukolera abantu. Naye ekyennaka ate omukozi wa gavumenti asasula waasula, aweerera omwana, akozesa transport owuwe, kati n'asanga obuzibu obwo ate bwe yeekyangamu oba n'anteekawo embeera oluusi agobebwa ku mulimu. Kati n'osanga ng'abantu bali mu kunyigirizibwa, ng'ate naawe wadde oli kansala oli mukulembeze, eddoboozi lyo liri limited, tolina kyogenda kikolako. Ojja genda okomplaininga etawunikira akabiki abakozi lwaki tebafuna misaala, awo webijja okukoma. Bw'ogezaako okomplaininga weeyongereyo, oluusi abakozi abamu bajja gamba nti weekobanye n'abakozi, oluusi abakozi bafiirwa emirimu. Kati ebimu ng'olina kutuukawo n'olaba birabe. Kati tojja genda ogambe muntu akulira okuyoola kasasiro oba omusawo omugambe ate Senyange kasasiro ayitiridde, ate wano kasasiro, ate kasasiro, oluusi nga talina na z'amafuta. Kati ng'oluusi weebuuza nti agenda kujja n'abewuwe bamuyoole, oluusi ne bikusobera. Kati ebintu ebimu oluusi abaatusindika gye baatusindika okubakiikirira mbutuufu tutuusa ensonga, naye ng'oluusi n'ensimbi ezikola emirimu teziriiwo. Ani abaavunaanyizibwa oba avunaanibwa? Gavumenti yennyini yevunaanibwa. Gavumenti kubanga yeyina okusinga nti City Council yetakoze kimala kulaba nti ssente zituukira ddala wansi n'emirimu ne gikolebwa, nti oba kasasiro n'ayoolebwa, enguudo ne zeerebwa. Nedda. Kati obunafu bwa City Council bwandibadde mu kusolooza misolo, bwe bwandibadde obunafu bwayo. Naye kati oluusi oyinza okusanga ng'emisolo bagisoloozezza, kubanga kati system eriwo nti ssente ate mumala ziwa gavumenti ate nebawaako ebitundu 20 City Council bw'esolooza ate akaseera ne kasooka kugenda mu gavumenti, ate n'esooka ebawaako portion y'ekyo kye musoloozezza. Bawaako ebitundu 20 ku 100. Kati ezo ssente oluusi ogenda okwesanga nga zitutte emyezi 5, myezi 4. Kati bwe zijja mu myezi 4, kati ne bano bennyini oluusi zigenda okujja nga amabanja mangi. Okitegeera nga amabanja mangi. Kasasiro gwe bandibadde bateekako emitwalo 10 omuyoola, kyetaaga bamuteekeko emitwalo 3. Okiraba. Kati okunyigirizibwa ne kubeera awo. Kati Ministry ya Finance bw'ebanga enaaweereza ssente
yandibadde ebyanguyanga abantu okutalwayo nazo tezibeerawo mu budde oyinza obbakanda nga nazo zennyini tezibeerawo mu budde nga nabo balina kumala zirinda ababagitinge bamanye zino zigenzeemu site bweti zino zigenzeemu kakati ola ebiseera ebimu nga mukyala Nandawula Saala akyali tawunikiraaka twamubeerako bubi nnyo nga allowance tezijja abakozi tebasasulwa bana abakyala abeera mu nguudo nga batadde wansi ebikola ne tumubeera bubi okutuusa bwe yatugamba mbabulira amazima akawunti ya Nnyendo Mukungwe eriko $3,000,000 kati mwagala nzikolere ki nga allowance z'abakansala zokka mulimu $15,000,000 allowance zaabwe kati nga $3,000,000 mwagala tuzikole tutya ogenda okwesanga ogenda okuwulira ono abanja olyo eyalanga abanja nebikusobera oluusi n'obitunulira butunuulizi abadde azze n'omuliro omungi mu kanso ng'oyagala kumuyisaamu gaali ate n'omala n'obimira si byangu nnyo nga bwe tulowooza ffe abali n'ebweru si byangu era oluusi abamu bayinza okuba nga bazimba linnya bagende ku bubaka bwa palamenti gye bafuna ku ssente ez'obwereere nti omuntu oyinza okutuuka ne mu ofisi ne bakuwayo allowance we $5,000 nga tonnakola mulimu okay ye kansala ali gwe tuli naye olunaku olwaleero kansala nsaba tusooke tukutegeere abasinga ku screen zaffe wano tukulabidde tuyinza okuba nga tukulaba omulundi ogusookera ddala oba waliwo n'abakumanyi oba n'abalonzi bo naye nga bakulaba bulabe banga bakoma ku kya kansala oba oli awo n'ebirala ebiyinza obbagatta nsaba tukutegeerekokko gwani maama ne taata bebaani oli waawa nga bwe gambye nze Ali Twagira nva mu famire gy'owulira ey'abafumbira bw'obuuza ati famire y'abafumbira be baliwa tuli ku Buddu Street kwe kuli emirimu gyaffe kwe tukulidde Buddu Street Masaka tukulidde mu bya bulimi tutunda bintu bikwatagana na bya bulimi madagala bijimusa famire yaffe byekola nzalibwa Ssenyange ow'omwami Umar Kwitejeera Ssenyange B Zaire Umar Kwitejeera abantu abasinga bali bamuyita muleefu olwa height era bwondaba height yange ye famire mwenva era nzaliddwa Ssenyange nkulidde Ssenyange kati Ssenyange mumanyi oba ne Masaka njimanyi okusinga omuntu omulala yenna era ndooza nze omu ku bakulembeze abazaaliddwa mu kitundu ate ne tufuuka abakulembeze era bw'otuuka mu Zaire ebiseera ebisinga ogenda okwesanga bwe tuba tugenza okulonda ofunanga 80% nti oluusi omuntu agenda okutuuka ku ballot paper ng'anoonya mutabani we anoonya yakula na mwana we okitegeera kati Ssenyange yenna nga bwali abantu abasinga bamumanyi ng'omwana waabwe abazadde bombi bakyaliwo Allah yatugerera bonna tetukyabayina tetuyinaako naye tuyinawo abatutwala nga bw'omanyi nti famire bali bwe bavaawo wabaawo akwata era kati gwe tutwala nga muzadde waffe ye mukulu waffe bamuyita Hassan Kato Kwitejeera era naye ali ku Buddu Street okwo kwakakalabiza emirimu gye saba Allah abawejjana n'emyoyo gyabwe ayongera ogiramuza ekisa wansi mu kabbuli zaabwe eyo gye bali oli mutuuze wa Ssenyange olinamu amaka esebo nyinamu amaka era gali mu Zaire era ndi mufumbo esebo abaana noze situjja babala tojja kumbalira baana ate ndi musiraamu tojja kumbalira bakyala omanyi kikulu kikulu naddala mu nsonga zino ez'obukulembeze obufumbo kikulu n'okuba nti oli mutuuze mu kitundu ndi mutuuze mu kitundu era ndi mufumbo
n'abaana nnyina. Nate abali tewayinza kuba abali abakwetega application bazireete. Application oyinza ozireeta naye nga siri mwetegefu. Essaawa eno siri mwetegefu. Olw'embeera ya finance abantu bampa obuvunaanyizibwa ate n'ebyensimbi kwegamba toyinza kuddamu ebyo ate oli akweteze teri kiggwa nga ssente tewali. naye nga obisanzeeko ko ebbanga lyomaze mu bukulembeze obisanga obisanga naye oluusi abantu abamu vuunuka otya anti kati ebiseera ebisinga nze mbeera mulambulukufu. Oli bw'aleeta application ye nti kansala nze awo wadde nkimanyi oli mufumbo naye nsobola okubeera namba 3 omugoberawo. Nkugamba tekiggwa. Tekiggwa kubanga mumanyi ki kye mba nnyingirira. Kye siinaako obusobozi sikyetikka. Application esobola okujja naye nga naawe olaba wandibadde oyitawo naye olw'obusobozi sigenda kubonyabonya mwana w'abandi ate batandika okukuba ye bwakulaga nti tafuddeeyo ti oba ki nga ye asobola okwefacilitatinga naye nga waali nga mukyala ali nga ye kyafa. Kati awo oba ogenze mu bwenzi kubanga mu busiraamu omukyala oba olina omutongoza. Kati ki kyogenda okutongoza okuggyako ng'osazeewo ofumbirwe. Omwami bw'osalawo ofumbirwe kisobola okubeerawo ate oluusi walibaawo n'ebyotoyagala kuyingirira nti bw'ofuna omukyala ow'okusatu ate gy'ovudde waliyo entalo ezigenda okubeerayo ate n'abantu bakuli bubi obukulembeze bwabwe n'olaba nga tekiggwa. Kati ebiseera ebimu tubyerekereza oluusi nga tubyagala oba byamasanyu naye nga olina okubyerekereza. Obwakansala bwa Ssenyange Ward obubaddeko kumala bbanga ki? Emyaka 5. Wayingira kisanja kino ndowooza bwe bukulembeze ng'ogyeko obw'omu masomero bwe bukulembeze bwensoose okubeeramu. So akalandira kava mu ssomero wali head boy? Sibeerangako head boy naye naliko sanitary prefect ku ssomero lya primary Kidda Masjid. Obwa sanitary prefect baabumpa nga sirondeddwa wabula director yajja n'asalawo naga nti oyo era oluvannyuma ndowooza nga nva nayo yampa n'ekirabo ky'omuntu asinze okweyisa obulungi. Wategeera lwaki yakwapointinga? Saamanya lwaki kuba nze nali sibiriiko nnyo bya bukulembeze. Kati bwe saayenyigira mu bya bukulembeze then kubanga omwami bamuyita Sheikh Tamale Siraji asomeseeyo mu Kidda essomero bayita Kidda Masjid. Simanyi lwaki yannonda wabula ku bifo byonna abantu bye baali byesimbyeko obwa sanitary prefect tebwaliko omukulembeze wabula ye bwe kubanga yali alina omuze ogujja nga akebera kiraasi kati olwatuuka mu kiraasi yaffe nali mu primary 6. Nalaba akalinza kakyasinza okubeera smart. Simanyi bwa smart bwange we bwali kubanga ebiseera ebyo nzijukira sayina na uniform ya somero. Ebiseera abazadde baali bakafa kati sayina na uniform ya somero. So nalonda prefect atalina na uniform. Yeah. Sayina naye nga mbeera smart muleeya nannonda kati tamu ebeggwa. Nawe nokkiriza kitegeeza already naawe muli kyakulimu interest wagiinamukko. Interest y'ebyobufuzi nali ngiina naye nga nnyina ensonyi. Abaana newe najjira mu bukulembeze buno nalina ensonyi era abantu b'okukyalo baali tebamanyi nti njogera n'okwogera nti nsobola okuyimirira mu bantu n'enjogera nnyo naye nga singa tubaamu n'ensonga nsobola okuteesa ekiteeso abantu ne bakigula. Kati era waliwo abavubuka abandeetera okuyingira ebyobukulembeze waliyo gye nali tukubira amataffaali nalinayo ka project yakanga akatondotono nga nkuba amataffaali then nengatunda. Kati waliwo omulenzi omu twamuyitanga Shid
mu byolwali yagamba ne lwaki teweesimbawo ku LC yaffe chairman tumujjako ne tufuula chairman. Kati waliwo omwami bamuitanga Ntale Medi ebiseera bye namukyalirangako nga tubeera mu byobufuzi. Kati ate bwe mutuuka kangamba naye gwe lwaki tojja mu byobufuzi wa DP yali wa DP mzee akyaliwo. Interest y'ebyobufuzi bwentyo bwenzijanjigula. Oli angambye naye lwaki tojja ku chairman. Ona ngamba lwaki tojja mu bukulembeze bwaffe nga ndaba osobola okubeera omukulembeze. Kuba nali nyina abavubuka banzikiririzaamu ku ebyo bye tuyitamu nabo mu mbeera ey'okunyigirizibwa ate nga nze family gye nali nvaamu twali bakozi nga tuyiya wano nawali era bw'ogoberera background ya muzeeyi nzija jjajjamu ku kitundu enneerandiza gye yeerandiza kati ako katulimu musa nti tuli bakozi kati ebiseera ebisinga ate tetwagala nnyo kuleka bantu mabega betukuze nabo era naye bw'omutunuulira nti abantu be yakula nabo era nabo yajja nabo mu mbeera y'okuyingira Ssenyango ono beekulaakulanyiza kati abavubuka abo bandeetera ekyokugamba nti nsobola okubeera omukulembeze waabwe. Kati ne mu secondary wali prefect? Mu secondary ate nga ndi kijja bwemi era nawe ensonyi nyina nnyingi ne waliwo omukyala bamuyitanga Madamu Nakamanya Stefania mu senior 1 yayingiranga mu kirasi nga buli bwayingira mu kirasi bwati asanga kirasi ekyankalanye kuliko ba kirasi monitor bye yateeka abaliko abalondebwa kati ebiseera ebyo yali akwasaganya oba ebyempisa yali director of studies yajja n'agamba nti ani kirasi monitor nti ono gwe nkugyeeko gwe omuwanvu come in front okuva n'olwaleero gwe kirasi monitor wa kirasi eno. Just like that. Bwatyo obukulembeze bwentyo bwenzija mbufuna era ne buno bwennyini nali sigenda kwesimbawo nga kansala naye nenyigira nnyo mu by'obukulembeze nga nkunga abavubuka okuwagira DP kati mwami Ntale Medi abakyannambika okubeera omukulembeze bwe tusangira mwami Kabumbulireewo bambi Katonda musonyiwe ebyamusobako naye yafa era naye bwe yantunuulira bw'ati nagamba jangu tujja kukuyambako gwe totya era bwentyo bwenzija bwe banonda okubeera chairman w'omuluka mu DP bwentyo bwentambula kati waliwo omwami eyali kansala w'ekitundu ekya Ssenyange bamuyitanga mwami Joseph ani erinnya ndyerabidde naye nga mumanyi bulungi kati tubeera mu by'obukulembeze nkuŋŋaanya abavubuka babasisinkana abakulembeze ba DP nga tenafuka NUP kubanga twali mu process ya kalulu ku DP kweyunga ku NUP kati mu process eyo abavubuka be nali nkulembera bano be nali nkunga kuba tukitwali nali nkunga babuuza omwami bamuyita Nsiko Francis babuuza mwami Nsiko nti naye byonna tubikola tutaddemu amaanyi gaffe ali mugenda muwa kifo ki waliwo gayi bamuyita Robin yakimubuuza mutukozesa bye mutukozesa ali mumuwa kifo ki tulaba abantu batandise okwesooka ebifo mwami Nsiko addamu amugamba nti kati ali ajja kujja mu kisanja ekinaddako kyekino n'essaawa zino tukyamuteekateeka ng'omukulembeze abavubuka ne basitula obutebe ne batambula ne bagenda bwe biba nga tagenda kufuna kifo kya bukulembeze ffe tubivuddemu ffe tubivuddemu nga bo baagala gwe kugwe ku batava baagala nfuna obukulembeze bwonna oluvannyuma ennyo kati oluvannyuma ennyo kati tugenda mu vetting nze n'application yange nagitwala late era baali baganye n'ogirisiivinga kati tugenda mu vetting ewa mwami Honorable Mpuuga ewaka mu makaage era mwami Nsiko muwangula kuba ye yali ekikansala w'e Ssenyange namuwangula kati na complaininga n'agamba abaali ba vetting nti ono interest ye y'okubukulembeza agiraga luvannyuma
nze nga nalagadde yange okebera ddirwe natwalayo empapula nga natwala late by 2 days kati bwe tuvaayo batandika okulangirira era bwe batuuka ku linnya lyange ne mwami Nsiko bagamba nti wadde ali yali yawangudde naye tetusobola kumuwa bukulembeze nga waliwo eyamusooka kati waliwo gayi bamuyita muzeeyi naye ffe twamukazaako lya musaayi ankubira essimu aŋŋamba nti kansala kuba bali mpadde dde erya kansala bambuuza kuba mu kusooka naye njagala kya kansala w'abavubuka naye nga emyaka giyitamu bali bagala emyaka egiri bilo kati ankubira saawa nga 2 ez'ekiro mugamba wabula sinabitegeera bulungi naye mulindeeko nja babuulira oba yali anywedde muyambuuza tonnabitegeera bulungi otya tugambe tujje ne mugamba ate mujja omanyi gwe wekkiranya nnyo katujje zaalinga 15 minutes ekisakati kya Honorable Mpuuga kyali kijjudde abantu eddakiika 15 kuba okuva Essenyange okutuuka ewa Mpuuga kumpi obanga asala osala kitoogo bwoti kati piki zajja omanyi sawundi ya piki gye zikola eyo enjuki nesitandika okukola sawundi eyo buli omu n'atya kati bayimiridde twali tuli wansi kati bo nga bayimiridde eno waliyo Honorable Mpuuga bolaba bwe bazimbawo eno waliyo ekigulumo eno wansi gye twali tutudde nga balangirira olwedde bali balangiridde dda mwami Nsiko kati abavubuka ndoza mwalimu abanyweddemu ne bagamba nga Mpuuga kati bamuwamu wadde ekitiibwa mugamba gwe Mpuuga ali bw'oba tumuwadde kaadi kyogere bwogezi olabe kyetukolera ewuwo nga bakambwe nga nange sikyasobola kubafuga kati simanyi era bwe yajja yabagamba ensonga za twagira ziri mu mikono gyange muneesige tujja zikwasaganya era temubaako kyemweraliikirira twagira tuli naye era kwe kukakkana kadi yange bannangirira lunaku lwe batusayiningirako kugenda ku kakiiko ka byakulonda ti mwami Nsiko gwe balangirira kati ekyomukisa oba mukisa gwali mukisa ku saidi yange kyali kisirani ku saidi ya muzeeyi Nsiko olw'ensonga bwe twagenda mu kalulu k'abavubuka twateekamu effort nnyingi kati ate ne wajjawo olugambo nti mwami Nsiko yakwesa abavubuka basobole otuwangula akalulu kati olugambo olwo bwe lwatambula nze sikiinaako bukakafu naye nakiwulira ate sakiinaamu mukono ne bwe nakiwulira nange kyammalamu amaanyi nti mwami Nsiko yakwesa abavubuka basobole otuwangula mu kalulu k'abavubuka abadde alina aba NRM bayagala okuyisaawo ate bwe kiggwa mu matu g'abakulu bamugambirawo tokyalina kifo yengeri gye bampawamu obukulembeze bw'obakansala bw'ekitundu tebyali byangu nno naye Ssenyange yakulaga omukwano yakuyirawo omubiri okukkiriza kwe balina mu ggwe kwali kw'amaanyi nnyo kwa waggulu nnyo kyova olaba ndowooza nja kwavuwala olw'okuba abavubuka abo kuba takisobola kufuna kizibu nga nyinamu omutwalo gwe ngenda okulyamu ekyemisana ne sigumuwa nsiiba yasobola okumala ekizibu asobola okumala ekizibu kye kubanga kati waliwo oluusi abaana omubiri gwayiwawo ne weebuuza kati kino lwaki akikoze nga nawe omaze dde okuggwamu amaanyi kati era ntunuulira oluusi ebiseera ebisinga bafuutu soja bano nga beetaaga okuwa ekitiibwa mu kibiina ku baana bali kye bandaga kati nze saaliko nti ono wa NRM nti ono wa NUP nti ono wa DP nga bampagira nga banjagala nakati nadde njagala nnyo okweyongerayo mu bifo ebyowaggulu naye nagenza okwesanga ng'oluusi ebyensimbi tebinsobozesa nenga kanjira nsigala wano era mbadde njagala nnyo nti nkesi njagala okusaba ekifo
saagala nnyo okuvuganya n'abantu bangi. Era nagala singa waavuddeyo omuntu nga yeegwanyiza mu kibiina ekifo kyange, nze okudda ebbali kibadde kyangu, nadde nsobola okudda ebbali kubanga obukulembeze bukaluba, si bwangu. Ekyokubiri, obukulembeze bukuyingiza omuliro budde bwonna, naddala kufa abasiraamu. Bw'obutabeera mugumiikiriza bukuyingiza omuliro. Omuntu akulaga nti sente ziizo weeziri, ate nze njagala kino, kiggwa oba tekiggwa. Kiri gy'oli okusalawo nti okwate sente. Kati ate wali yandyagadde gamba nti akasente sikeetaaga nze kansigale ku mulamwa guno. Kati ate nno nkubuulira akaseera ko kagenda okujja nga buli kaseera ofuna obumeseji obuva ewaka nti gwe tulidde ki. N'olwokuba okimanyi nti budde bwonna Katonda talina kyakola nga talina nteekateeka yaakyo nti oba kijja kuggwa. Ekyomukisa nti nze ndi mulimi, nnima emmere n'ebeerawo, naye ebiseera ebisinga nga bw'obimanyi bwe tuwangalira mu kibuga ebintu ebisinga byakugula. Emmere obeera naye naye biddako byakugula. Kati ogumira ku ekyo, naye ebikemo nga byo bingi mu bukulembeze. Kansala nsaba tusooke tutegeere kusoma kwo nga situnaba kuyingira wali ate ku bya bukulembeze, ate kati byogenda okwenyigira mu 2026. Wasomera wa era obuyigiriza oyina bwenkana ki watuuka wa? Obuyigirize bwange si bw'amaanyi. Ekisooka nga bwegambye muzeeyi bw'amala okufa ebintu ebisinga byagootaana. Afa oli mu class ki? P4. Afa ndi mu P4. Kati ate nensooka nkwatamu awo. Baganda bo bamaze okusoma, family muli bameka? Tuli bangi naye kati nga bwe badde njala kugamba oli last born, second last oli namba chao. Enamba siyinza kugimanya kubanga bwe bukyanga gwolooza gwe last born, ate mu lumbe lwa muzeeyi ne baleetayo ono ne bagamba nti bamuzaala mwaka guno. Kati oba ogwa mu kifo ki. Kati okusoma kwange waliwo akasomero edda bakayitanga Buculo Parents, kabeeranga Buculo. Ekindeetera okubanga manyiddwa gye natandikira, nenvaayo mu nursery nengenda ku Road Public School mu P1B kuba bwe nava eri kale akasomero banziza mu P1B nga bagamba gwe gy'obadde olayika obadde tosoma, banziza mu P1B nga balaba omutindo guli wansi. Nenzira mu P1B yaliyo nga nursery yaawo, nensoma mpaka mu P3. P3 awo esomero tebangoba mugobe. Kasente kaganyi? Tekaali kasente. Saayina ddalu. Naye nanyumirwanga nnyo okulaba abalikola. Era waliwo gayi bamuyitanga Saddam Njirishuti. Kati twali tuyita mu Soweto, waliwo obudde obubeera ku geeti z'abagagga nga babunyiga ne kati lumu embwa yafuluma ne bagikuba amayinja. Ndoza yali ya muzungu na reportinga ku ssomero. Kati madamu Nakintu ne abuuza ani yakoze kino. Kati abaakola omusango bonna bali mu group egi emu. Kati ono nga bwawaayo ono buli omu ajja kulumiriza munne. Kati yagamba abaana bonna bagende Ssenyange muwandiika akapapula omuteekako erinnya lyo yakoze eddalu. Bonna baateekayo linnya lyange, nze saawandiika kuba nali sobola kuwaayo muntu. Bawaayo linnya lyange lyalabikira mu bupapula emirundi oba 6 nze gwe yayita. Ate mu bulamu saagala nnyo kunvunaana kye sikoze. Bwe yampita ne muzadde wange mukadde n'amugamba nti ogenda kufukamira weetonde. Nagamba mama sina kye nakoze, sijja kwetonda. Mudamu Nakintu yakwatibwa obusungu n'agamba nnyabo genda n'omwana wo empisa tayina. Namugamba mama kyonna kye kiri kijja kuggwa naye sijja kwetondera ku kisaakoze kubanga nali saakikoze. Era mama yanyiiga nnyo nalowooza nti nabikola. Era kati bwe yanzijjayo yantwala ku Ssenyange Public. Ssenyange Public nensomerawo okuva mu P4 P5
kati P5 P4 muzeyi lwafa kati nembeerawo P6 P5 mbangenda mu P6 nebigaana kati Sheikh Habiri yali asomesa mu Kidda kasente nga mama akuwerayo kati bano bonna baganda nga beeyiya bweyiya mama yali akola yali akola naye nga bw'obimanyi oluusi naye waliwo bingi family kasente kakazi kati abazadde banjawulo wabawo mama aliwo ne mama oweeno obitegeera abasajja abasiraamu abokulabirira baali bangi kati nze then ewaka waliwo mama ataliwo kati Sheikh Habiri wajjayo ofa yaba Misiri atutwala mu Kidda nga yakasente katonotono nenga mama n'akasente ako kamulemerera okusasula bwe tutuuka mu Kidda tuvudde mu linnya lya gavumenti engeri ya kabasale naye nga kalinga half bwe katyo kati ofa y'Abawarabu eri mostly yali kusomesa Luwarabu era abaali abalungi mu ddiini abamu saawa zino bali Misiri era gye balina n'emirimu kati ate nze amasomero g'empiseemu Oluwarabu lutono eddiini babayigiriza mukoma kusaala kuyiga kusaala by the way nga n'okuyiga okusala nze nakuyigira ku kyalo baseeka ab'okukyalo abakusomesa nga tebasomesezako ddala bamwali mu saidi nga be batuyigiriza byonna nga tubijjaawo kati Sheikh Habiri bwantwala eri mutuufu maama baamuwewula naye Sheikh Habiri yagenda nga n'alaba Sheikh Tamale nannyini ssomero n'amugamba omwana ono nga bw'omulaba bwe tumuleka n'atasoma tugenda kuba twozeza ne twanika mu ttaka bakyali obombi gye bali tubatumiddeko banna Sheikh Habiri gyali Sheikh Tamale gyali era bwantunuulira bw'ati ankwata bukwasi mutwe mwana wange nakukuza nno nakukuza kati Sheikh Tamale yayita maama n'amubuuza nnyabo osobola kukola ki kuba Sheikh Tamale abantu bamutya nakati musajja mukambwe ennyo yamuza nnyabo osobola kukola ki tewali osobola kusasula mmeka kati mama wange oluganda lumutawaanya yamugamba oba nsobola gumwe egitundu ng'asobola mutwalo gumu na kitundu kati n'amubuuza ng'oggyeko ogumu ekitundu kiki osobola okutuwa kati Sheikh Habiri yali amumanyi era yamugamba mukadde tosobola kutuwangayo mmere mutabani wo gy'anaalya ku ssomero kati Sheikh Tamale n'amugamba Sheikh Habiri ebyo mbikulekedde ne bakkaanya nga maama alina okuwa kilo 5 ez'obuwunga nampaayo ndowooza n'emitwalo 2 buli taamu kati kali kabasale kwongerezaawo nawayo ne kilo 5 ez'obuwunga kilo 5 ebiseera ebyo bazaaliza 2 kitundu kale baamukoleranga kumuyamba kubanga ebiseera ebyo twali nali nyina okusasula emitwalo 8 era bye biseera by'ennaku byembeerawo n'endowoozaako ennaku nenkwata ku maama ekyo yakikola P5 P6 paka P7 yakikola nga abiwaayo kati olumu kasoli yagendanga n'afa nga alina okuwaayo ensawo za muwogo 2 kati ate alina okugula ebitabo alina okugula buli kimu requirements kati oluusi mu holiday nga nange enkola nga ntambuza muwogo mu kibuga amenvu kati sina kyesitundangako mu kibuga Masaka era abantu abasinga bamanyi okutunda bintu mu tawuni yaabwe mu situation eyo kasente ddala tekaaliwo oba nekino kyalimu nti olw'okuba si mwana wange wa buzaalira maama ono omulala yalina omugugu gw'abaana 7 babeye nga ye yalina omugugu gw'abaana 7 kati nga tosobola kimunenyeza tosobola kimunenyeza buli muntu saawa ezo yali alina okwetika omugugu gwe aye naye gwe yalina gwali munene kati oluusi omwami agenza okugenda nga alina amabanja gwe tomanyi sente wagye ziri
amabanja olusa abantu bajja ne babanja bakola delivery zaabwe bayina ayina okusasula kati ebyo nga tojja bimunenyeza nti lwaki atonze omwana wange tomuweerera ngati naye ababe we bali batudde